Anze yakazibwake lya Kunga Uganda Kunga akwatiddwa abagembe okuba abakuuma ddembe abamusangiriza mu bitundu by'ewandiga mu Kampala nga ku bitaalaawo abamukutte bano babadde mu ngoye eza bulijjo naye nga bakutte emigemera wala era bamutadde mu mmotoka eyakazibwako erya drone etera okukozesebwa ennyo naddala mu bikwekweto eby'okukwata abantu. Bitonotono bye tufunyeeko katubikulage katono naye nga agavaayo galaga nti Fred Nyanzi akwatiddwa abateberezebwa okubeera bamukwata muni. Bila tugenda kwongera bikutuusaako n'okubikuwa nga gye tunayongera mu maaso. Njagala mwetegerezeewo nnyo. Omanyi tugenda mu kalulu 2026 nga n'abasinga okukakubiriza abantu beba opposition aba nuupu be basinga okukakubira obulango. Mujjukira nnyo Besigye bwe yalinga muzannyo gwa kalulu kano nga gavumenti yesinga okukubiriza abantu okwenyigira mu kulonda. Naye kati nuupu yesinga okukubiriza abantu okuyingira akalulu ka dikiteeta keetayinaamu security. Awo mwetegerezeewo. Essaawa eno gavumenti etandise okugaba political capital. Njagala mwetegereze nnyo. Lwaki mulowooza abantu babakwata kati nga be basinga okukubiriza akalulu? Ffe ssente z'akalulu ab'NRM tebannazituwaako okukubiriza abantu nno. Opposition be balina ebisawo n'ebisawo bakitumye n'erinnya bakiyita politicity vote. Akubiriza okuyingira mu kalulu luli yagamba atya nga bamuwangudde. Era essaawa eno yakuwadde assurance ki nti dikiteeta anaamujja mu ntebe ye. Kati mutegeera omuzannyo guno. Gavumenti etandise okuwa basajja baayo amaanyi. Era mugenda kugalaba. Etandise okubawa political capital. Era mu bifo byonna omuli ab'opposition abatuufu bomwe bagenda okwesimba. Okulaba nga batuukiriza enjiri ya Museveni n'ebigambo bye nti 2026 saagalawo opposition. Njagala bonna ababaawo nga bannakatemba bange. Sitotandise okulaba. Binatize bwentyo bwe mbagamba nze sirina nnyo budde kuleekaana wano. Naye nkuwa facts on what is going on ground. Ayagala okugenda ebweru obudde nnina butono. Va mu byobufuzi genda olime bonna bayaaye. Bannabyabufuzi bakolagana. Nga bw'olaba Besigye bwe mugamba nti y'omu ne Museveni na bano kye kimu. Saawa eno batandise okubawa political capital. Kwata enkumbi genda mu nnimiro olime bw'oba tosobola kulima jangu nkutwale ku kyeyo. Aba Star Favor Uganda Limited akasente ko oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Beetaaga abawala n'abalenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 mirimu gya restaurant. Mugenda kola nga ba waitress oba ba waiter. Mu ggwanga lya Kuwait bagambye bakutwala ne Saudi Arabia oba Dubai. Salala atandikira kamu 7 paka 2 milioni 2.3 bakusuuza bakulisa ate era bakujjanjaba. Bantu bange interviews zigenda mu maaso mujje mwetwalira omukisa. Naye ng'ebyobufuzi bya wano byabafere. Gavumenti etandise okugaba political capital. Era mwetegereze nnyo. Mwetegereze. Etandise okukolera abantu sympathy. Anaabayisa mu kalulu okubagirawo ab'opposition bali abatuufu. Senga w'abaana Mirembe Beddings ndabanga gwe ebisulo gwe bisula. Otandise okusembereza bbaawo ga TikTok ag'amabina oyagala kutegeera nti yakwagala lwa business. Bawo muletera ga TikTok bakuba obulango. Bagala kumaliriza nga Ayati Samosa. Lwaki temuyiga? Ndabe ebisulo bikusula saawa yonna. Senga w'abaana omusajja mwawule ku TikTok bide ebyebitigula siganye mulange business zamu naye abeko wako makugawalagana ag'amabina bw'oba toyagala kutegeera nti yakwagala lwa business. Okulekanga amazigo gategese ogenda kutukaabirira atola bikoli mukabi bulungi nze wenkwetegereza. Aba bawala balina emikwana abo abo balina oluganda. Idea sisita basajja okyabayita emmere naye ojja kubategeera. Separate your man from this katemba. Kale gwe bwoba okuba naye obulango it is okay. Nene oleeta obukazi obukusinga ebbina face blessity. My brother bamanze nkuwagira ebikazi birye paka abakazi be banaddamu amagezi. Gwe bwolaba azazungazunga nabyo mu kuba obulango ng'okijjako ennamba ng'oddeeyo okisindikira message nga mwesanga mu looje Namasuba. Ladies must understand that women we are not jokeable. Birye biswere. Paka rwanda damu amagezi nditolika mani kuini buno bateekako engoye budami. Sajja omufuula dami mu bikaze by'amabina. Bw'aba akufudde dami mu bikaze by'amabina birye paka lwana gwamu ekyalo. Jja kutegeera nti wamwagala lwa business.
ayagala ogende ebweru wama okwetakulira emirimu wejiri aba staff favor bakugamba nti akasente koteekamu nga visa ekuli mu ngalo banange abantu bonna abatuka ku staff favor Uganda Limited bafuna visa ekyo tukyebaliza Katonda sente zoteekamu nga visa ekuli mu ngalo kale beetaaga y'abawala n'abalenzi okola mu restaurants 150 mugenda kukola nga ba waiter na ba waitress mawanga nga Saudi Arabia mawanga nga Kuwait mawanga nga Qatar ne Dubai sala latandikira ku M7 paka ku milioni 2.3 bakusuza bakulisa bakujjanjaba banonyeko kale ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 kinana munya oba noti 7 mukaga nya 17 45 27 ogenda kuba obafuna buterevu emyaka 2 mpaka emyaka 3 8 nji bagambi